Akaseera kano kabeera kalipota yambeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwako byambeera z'obudde omwanjuzi Kituusa Muhammad. Embeera y'obudde ya mukalwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi olw'ensonga nti waliwo omugongo gw'obuzito bw'empewo ogusimbye eri ebukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa nga guwandula empewo nkalu okwolekera ensi yattu, so nga ate n'omukubo gw'enkuba gusenvudde ne gudda eri ebukiikakkono bwa Ssemazinga Africa. Era bwe tugezaako ne tulaba ku mbeera y'obudde, omusana gujja kwaka bitundu eby'omasekati awo ebisinga obungi mu biseera by'okumakya, so nga ate n'eri ebuvanjuba nawo omusana gujja kubanga gwaka okutuukira ddala n'eri ebugwanjuba awamu n'eri ebukiikakkono, naye embeera y'obudde ejja kubeera nga ya musana mu biseera eby'okumakya. Tewajja kubaawo nnyo nkyukakyuka mu mbeera y'obudde, ng'olweggulo leero omusana gujja kusigala nga gwaka ebbugumu kuba ku digurizi 29 okutuuka ku 31 nakasongola, so nga ate n'eri ebuvanjuba n'omusana okwaka ebbugumu kuba ku digurizi 30 okutuuka ku 32 Essoloti, saako n'eri ebugwanjuba omusana okwaka ebbugumu kuba ku digurizi 26 Kabale okutuuka ku 33 Kasese, saako n'eri ebukiikakkono nawo era omusana gujja kwaka ebbugumu kuba ku digurizi 32 okutuuka ku 33 eri Karamoja. Bwe tugezaako ne tulaba mu kibuga nga Nairobi tusobola omusana okwaka bwe kubamu ebbugumu kuba ku digurizi 25, so nga ate eri Dubai omusana okwememula okutuuka ku digurizi 41, Cairo 44. Weebale okubeerako naffe, beera bulungi.